Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kabugale ko mutabbizi tulabe kyekiri olwaleero. Halo nyabu. Wandi sebo. Nkula musiza mukwano. Kale sebo. Bamutabi mutabukoza kadi mana manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa beat. Twogerako naani? Bannange nze Faith bannange nga neeyansiza okunkubirako bannange. Aha, Faith mutawaana ati. Bannange nina obuzibu mukwano. Buzibu ki? Nali nina ew'omukyala gye nkola Madamu Jasi. Kati nina bwe nkola ewa Madamu Jasi awo nga nkolawo bwa house girl. Naye munnange yalina mutabani we munnange n'asaba omukwano. Nange nenzikiriza. Okay. Naye kati munnange we twetoloola nga twagalana naye nga byankukutunga Madamu tamanyi. Mpulira. Kati munne nagenda okulaba nga ndabika nfunye ku lubuto. Kati bwe nabeera n'olubuto naye lutandika okulabika. Mpulira. Madamu nangoba neŋŋenda kati amanya nti olubuto lwa mutabani we Madamu nangoba naŋŋamba siddangamu okulinnya mu luggya lwabwe. Nentambula neŋŋenda n'olubuto nembonaabona n'olubuto paka Mukama lwannyambye nensumulukuka nenzaala omwana. Naye kati obuzibu bwe nnina bwe nsaba mu nnyambe. Ennyabo. Bwe mbakubira essimu tebagikwata kyokka omwana andwalirira. Omwana talina buyambi. Ate nga newaffe taata wange ngamba nti nno omwana mutwale gye namuzaala sisobola genda wa Madamu Jasi sisobola mufeesinga bannange mpulira nkooyo okubonaabona. Kati bwentyo bwendi eno bwe mbonaabona kyokka ndowooza okuddayo sisobola genda mu luggya lwabwe Madamu yangoba bubi nnyo. Yansuulira ebyange ebweru naŋŋamba genda oba lwakuba nali mukozi nga nze nninga atali muntu. Neŋŋenda ne mbonaabona n'olubuto paka Mukama lwe yannyamba lwe naluzaala. Naye omwana andwalirira mpulira nzumirembe gimpeddeko bannange nsaba mu nnyambe. Kale eno enamba ya Madamu? Enamba ya Madamu gye mbasindikidde bwe mbakubira essimu tebagikwata. Nze nandyawo sikyafaananika manne musaafu nneegalirireko Madamu ono mwana waabwe. Madamu yani? Madamu Jasi. Madamu Jasi. Kale katumukubireko tova ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki tuwulire. Kale sebo neyanzifanya sebo. Ne bannange muyisenga bulungi oba abantu bana bakozi. Namanja gubega ni Madamu Jasi. Agera naye Madamu Jasi oyo. Hello. Osibye tanyabo. Hello. Osibye tanyabo. Yetu nyabo ni Madamu Jasi. Kakati Madamu mpulirawo. Madamu Jasi. Kati mpulira bulungi. Okay, bamusabye tebukoza kadi manna manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki Madamu. Kakati Madamu. Waliwo omuwala eyakoleranga ewe gwe bayita Faith. Ono wange. Ye Faith yazaala omwana mutabani wo. Madamu. Nga Faith ayagala kujja ewaka. Aleeta omwana kyekyokka kyayagala muzzukulu wo. Mpozi ng'eriyo Faith omulala naye atali omukozi. Faith yennyini nga bwe yatutumye embeera emubijjiridde ate alina omwana ate omwana nga wammwe musaayi gwammwe kyava ayagala amuzze. Ekintu kino kiri omukazi Faith oyo kwasijja namuyita muwala kubanga mukazi mukulu akola byonna abitegera sigamba nti yali nsobi oba yali sitaani gwe beekwasa nti nno. Omukazi oyo gola namugjewa yajja ng'azunga ng'akola ng'anoonya emirimu nemukwatibwa ekita nemuwa omulimu era nga mukazi munnaye. Ennyabo. Nentandika mukozesa awatali mu mutima mubi nga musasula bulungi nga muliisa nga musuza nga ne bwagamba nti ogenda okulaba bazadde be ku ssente zitali ngenda kumusaala nti oba nnyina ekintu kimugambe nti waba oba ova ewammwe ondeetereyo kino. Omuwala oyo ng'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto mu kusoka nate kale neekinya neŋŋamba bannange ono omuntu afunidde wano olubuto sirwali banga lwabasengera bw'omanyi. Ennange nga nsuuza muwala mukazi munnange sina muwala kwa mukazi munnange gwe naggalya mu kisenge ne mubuuza lwaki tombulira amazima. Kuba nze nkuyamba mu bintu bingi nakino kisobola okukimaliriza. Omukazi oyo ng'akantemanga olubuto nga weeryo muka mutabani wange Brian. Wangi? Olubuto nga ngamba bakutani owange Brian kuba nina abaana babiri omuto omuwala ate n'omulenzi omukulu ali myaka 16 Brian. Omwana owange wa myaka 16 oyo omukazi ndamufunanga
omwana wange wa myaka 10 bwe nawe ebigambo nga maze okumubuuza nannyonnyola enjiri zange ne ku mutwe nengamba bannange naye omwana wange ne mubuuza nti Brian kituufu Faith byayogera bituufu omwana n'atandika okunnyonnyola ebigambo by'amalamu n'amaanyi nengamba nti Faith eyo gw'olaba kubanga nkyali luli eryo watusindikanga kusomero ne tukomawo mu luwummula omwana wange ng'akyali wa myaka 10 n'atandikawo okuŋŋamba mbu simanya nnyina ekirwadde simanya mbu nzibye susu wange mbise ku susu we ajja kuwona ekirwadde nyabo nga omukozi yagamba mutabani we ayise susu we ku wuwe yawona ekirwadde omukyalo oyo Faith yagamba omwana wange nti ayise susu we ku wuwe kakati wetwogerera omwana wange yamutandika ng'akyali muto owulidde ne mukama katonda okubanga omwana wange tali infected ekyo kyo nkibajja mukama katonda oba omukazi oyo mukolewesa oba omuzino oba omusambo ogwo oba omuzimu bannange ekyo nziire ekyo simalina kyatukolera bannange kakati madamu omwana walina emyaka emeka saawa zino emyaka 16 ekikazi kiwezezza emyaka 25 ekikazi kikulu ekikazi bannange mukama katonda emmoroka ezikuba abantu abatalina musango bano abantu abafa ebitutuko bannange singa olumba olwo ekyonzinga tukitaamu nedda madamu kakkana kakati omwana ono aba muzzukulu tugenda kukola tutya yagala mukyonziire ekitego ekitalina magezi ekikazi ekikulu ekyepasakunkonanga ngaobudde butakikabizega okukamira Okay, kale madamu tusonyiwemu baza katumujjeko naki olabye n'ebizibu naye ate ne Faith alimba no yandibadde ayogererawo nti yakola ensobi so si kututandika kutulimbalimba wano nyabo nga omukozi yagamba mutabani we ayise susu we ku wuwe yawona ekirwadde omukyalo oyo Faith yagamba omwana wange nti ayise susu we ku wuwe kakati wetwogerera omwana wange yamutandika ng'akyali muto owulidde ne mukama katonda okubanga omwana wange tali infected ekyo kyo nkibajja mukama katonda oba omukazi oyo mukolewesa oba omuzino oba omusambo ogwo oba omuzimu bannange ekyo nziire ekyo simalina kyatukolera bannange kakati madamu omwana walina emyaka emeka saawa zino emyaka 16 ekikazi kiwezezza emyaka 25 ekikazi kikulu ekikazi bannange mukama katonda emmoroka ezikuba abantu abatalina musango bano abantu abafa ebitutuko bannange singa olumba olwo ekyonzinga tukitaamu nedda madamu kakkana kakati omwana ono aba muzzukulu tugenda kukola tutya yagala mukyonziire ekitego ekitalina magezi ekikazi ekikulu ekyepasakunkonanga ngaobudde butakikabizega okukamira Okay, kale madamu tusonyiwemu baza katumujjeko naki olabye n'ebizibu naye ate ne Faith alimba no yandibadde ayogererawo nti yakola ensobi so si kututandika kutulimbalimba wano